Abasawo abakugu mukozesa ebyuma by'ekisawo ebikuba ebifaananyi ziyite CT scan ba radiologists ne ba radiographers beeraliikirivu olw'omuwendo gwabwe omutono bw'ogeraageranya n'omulimu omunene gwe balina okukola ku bantu abangi. Okwogera bino babadde mu nsisinkano n'aba International Atomic Energy Agency, ensisinkano ebadde ku ddwaliro ly'abakyala e Mulago. Olwa tekinologiya akula buli kiseera mu by'obujjanjabi kati gavumenti etadde ebyuma ebyenjawulo ebikebera emibiri ziyite CT scan mu malwaliro gayo amanene gonna okwetooloola eggwanga nga Dr. Kisembo Harriet Nalubega bw'annyonnyola. Kati ensi ziri 15 abali mu lukuŋŋaana luno nga luzze okusomesa ku okukebera abalwadde nga mukozesa CT scan nga mukozesa amaanyi amatono aga radiation. Kyokka abakugu abalina okukola ku byuma bino n'okusoma ebifaananyi bye bikuba bayite ba radiologist ne ba radiographers beeraliikirivu olw'omuwendo gwabwe omutono mu ggwanga okusinziira ku bungi bw'abantu bwe balina okukolako. Ba radiologists bali less than 60 mu Uganda yonna, ate abasinga would say 70% bali mu Kampala. Ebintu ebisinga byetukozesa mu ddwaliro bw'otakikozesa obulungi kiba n'obulabe. Ekimu ku byo yeno CT scan, ate obulabe obusinga buba ku baana be batannazaala n'abaana bato eddala. Kati kino kye kiwaliriza gavumenti okuleeta ku n'abakugu okuva mu International Atomic Energy Agency okuddamu okubangula abasawo abakuba ebifaananyi bino ku masannyalaze amatuufu agalina okukozesebwa. Mu ngeri y'emu Minisita w'Amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu alaze Uganda wetuuse mu kukozesa amasannyalaze aga nukiliya. Ebikwatagana no Uganda okweteekateeka kwayo tuli beeteefuteefu era tukimanyi nti tutambudde olugendo olulungi. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku Minisitule eno mu Kampala agambye nti aba International Atomic Energy Agency batukakasiza nti tusaanidde okutandika okukozesa amasannyalaze gano era nti Uganda yakutuuza olukuŋŋaana gagadde olugakwatako. Ffenna wamu tugenda kuwaayo kye tulaba ekijja okutusobozesa okwaŋŋanga okusoomooza oba oliawo abantu abeeraliikirira nti bwe tukola amasannyalaze mu nuclear kyabulabe nnyo. So ebyo byonna tugenda kubiyitamu. So olukuŋŋaana luno lugenda kubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 14 ne 17 omwezi guno ogwokusatu. Alaze n'engeri gye gagenda okugasaamu bannansi. Asabye abantu ebuyende awagenda okuzimbibwa ekitebe kya nukiliya okwegendereza bakayungiriza abatera okugula ettaka nga bategedde ku projekiti gavumenti zeereeta. Abadduka ne bajja eyo nti babaguleko ettaka lyammwe olw'okuba bo bakiwuliddeko nti wansi eyo tugenda kutandika okukola amasannyalaze. Mbegayidde kino si kyekiseera eky'okutunda ettaka awo mu Buyende ku sayiti eyo, tebajja kugenda. Ziweze 25 ezakayita kusaawa emu tugenda kuddamu ntuumulemu nkomewo n'ekitundu ekyokusatu eky'amawulire agabuutikidde tova ku Urban ne Bukedde TV.